Kubaniddeko ne kawunga nga mbutuufu kawoma bulala. Richard, ebintu bino obigulawa? Tonoulira ku ngano mpya nakawunga ebya Supreme Flour. Nga nekwata mangu mpumu nkugambye abagiriddeko bo bagitenda butenzi ejjira mu bipimo bibiri omuli ekyeŋŋano ogogosa n'ekyakawunga kakasooli erimu ne vitamins 9 bweddu okukosa n'ebirungo ebirala ekwanguyiza ekwata mangu n'osobola okukekkereza buto. Supreme Flour esangibwa mu supamaketi zonna ezisinga obungi mu ggwanga ne maduuka gonna. Supreme Flour ekolebwa bano aba Mandela Millers abasangibwa Busega ku Masaka Road. Supreme Flour, a product of Mandela Group. Wine maliyo oyagala jjo kugabira mu ngeri ya sharia nandiki oyagala kukumira bya bugagga byo mu ngeri y'ensimbu oyagala kuwandikira kiramu oli mufumbo musowaganye aba Sharia Inheritance Services Uganda bakafulu era bakakensa abakakasibwa okukumira ebyobugagga byo mu ngeri y'ensimbu eyesigika bakuyambako okuwandika ekiramu muyina enkayana ku maliyo omugenzi mwagala kubatabaganya n'okuprosesingira ku biwandiiko ebyenjawulo nga marriage certificate atuukirire kate ku ofiisi zaabwe ezisangibwa ku Zion Plaza ground floor ekisenge G22. Okumanya ebisingiwo osobola okubira director Sheikh Mahmoud Kibaate ku noti 7 noti 3 35 48 77 oba 0775 47 13 43. Sharia Inheritance Services Uganda. Wasowaganye ne munno oyagala kwebuuza ku nsonga yonna mu busiraamu oba kusomesa munda mu ggwanga n'ebweru waalyo nandiki okubalira ezzaka okukola hijja ne umura weyune aljannatu ghaya basangibwa bakuliko bitaala abeetaaze bafune ku ssimu eno noti 7 noti 1 nya noti 5 776 oba kubira Sheikh Umar Swidike ku noti 7 noti 3 8 3 16 oba ku chairman ku noti 7 noti 2 8 7 2 aljannatu ghaya. The Polygamy Dialogue 2024 bwerukuŋŋaana olukutegekeddwa gwali mu bufumbo bw'abasukka mu omu naawe ateekateeka okubuyingira obubaddemuko biki by'obuyizeemu jangu oyiga ensonga engeri y'okuzikwatamu ogenda kufumbirwa otya okubeera namba 2 tosubwa aboogezi ab'enjawulo nga bakulembeddwa Hajjat Sani Ekigozi, Sheikh Muhammad Sekadde, Imam Ahmad Kyeyune, Sheikh Burhani Kiti, Sheikh Hussein Ali Blafo, Haji Yasin Bakaluba, Sheikh Salim Bussa, Sheikh Yala Musa, Sheikh Atmasitula Nakanwaji, Hajjat Namudu Naira. Bw'omwana w'obuwala Polygamy Dialogue 2024 ku Hotel Africana ng'ennaku z'omwezi 17 August tuyingirira mitwalo 5 ordinary atuula ababede mitwalo 10 atuula emmeeza yakakadde kamu booking ticket yo kati ku noti 75 noti 35 68 61 biwagiddwa Jilbab House Salam TV Al Ihsan Education Center Ayan Motors wamu ne Pal FM. Labirira ensusu z'abantu mu makaago ng'obagulira ebizigo bya Movet omuli Movet Habo Jelly, Baby Junior, ng'ono Jelly w'abaana wamu ne Skin Care ajjanjaba ensusu ezifuukuuka. Funa ebizigo bya Movet okuva mu maduuka ne supermarket ezikuli okumpi oba tukyalireko ku mutimbagano gwaffe ogwa www.movetproducts.com. Movet all day confidence. Neera tubizeemu ebyokugemula ebirabo eryabawuliza ba Pal FM ab'olulango nga ku mulundi guno ogenda kuddamu bibuuzo ebikwata ku programu Etuli Omukeeze. Kati wuliriza nnyo akanyomero aka Wake Up Call mu programu Etuli Omukeeze. Oluvannyuma otege nnyo programu The Inside Story ne programu Mpulidde Kamenya mwe tunaawuliza ekibuuzo ekikwata kanyomero kano aka Wake Up Call. Olwo omuwuliriza yenna anaddamu ekibuuzo ekyo mu butuufu bwakyo ajja kwewangulira ekijjulo ne ba Big Boys ku Kebab Restaurant. Kati fuba okulaba nti tosoba programu Etuli Omukeeze, The Inside Story ne Mpulidde Kamenya. Wandibeera namukisa agenda okutuula mu bitebe ebigazi nga Big Boy otumye baleete owoomerwe ku Kebab House Restaurant wali ku Centenary Park mu Kampala. Pal FM listen and win and dine with the Big Boys ekutuusibwako. Pal FM nga tuli wamu ne Kebab House Restaurant ku Centenary Park mu Kampala.
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم توكwa kulisayo kuva mukumulamuko nkakasa abadde alina byamaliriza asobodde okubeera nga bimaliriza abadde anywa kaca yetuzi n'ebisigadde abadde abuukabuukamuko tusobola okugenda naawe omaze okubeera nga obuukabuukamu ate tuyongera okubeera nga tugenda maaso program yaffe manya obusiraamu programu yaffe ne mukadde waffe Sheikh Umar Kasule tutunuulira abasika ku saidi y'abakyala y'abaami inshallah tubamawulira agessanyu nti mu bbanga tono nnyo n'abasika tugenda bakola ku saidi y'abakyala kuba wali wambuuziza akabuuzi awo n'agamba nti maama nga tomukoonako maama tumwagala nnyo era nkakasa tunala tuuse ku saidi abasika ku saidi y'abakyala abakkiriza okubeera nga basika ne maama waali kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa omugabo gwe mu Qur'an era nga mweguli twebaza kuba twatandikidde pako tuli hajati mugema haji Saadi mugema mumperi salamu n'abalamu namwe n'abatwegaseeko waawo hajati Anisha Abdallah nawe bali kubeera nga ojja omanyi ono hajati Anisha Abdallah ayina kuruye yaba kanso era babeerako awo simanyi nabagenda muddi kanso bazibu nnyo awulira akritisayizinga kizibu kuwulira yenenena holatedly naye abamu bwagiraagira nti kale wano kyali badde kiti okusinzia akawaayiro naye nkakasa obwayiro obwo bwemulina bajetama obwayiro obwo seeka asobola okubeera nga bumenyaamenya netubeera nga tuuka ku nsika entuufu nabwe kityo twebaza mwenna abakitwegattako n'abakajja tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abawe empeera ennungi mukadde kemuwaddeyo tongera bajukiza abamaka Madina Haji Services bemukotuusa ku programu eyo naye nga bakutegeeza balina enteekateeka ennungi era eya layisi mu kubatambuza ku umara ne ku hijja ku sente nsaamusaamu gwayagala okugenda mu hijja omwaka guno kuba kati mu mbala y'obusiraamu twayingidde omwaka guno tuli mu kiro ekyokusatu mwezi gwa Safar gwayagala okugenda mu hijja omwaka guno bakutegeeza nti ojja kusasula $435 babiri nga bakutwala biidhnillahi ta'ala gwatuwa umra buli mwezi balina enteekateekayo gwosala omwezi gwayagala okubeera nga otambuliramu asonga n'abaana bato babafuddeko nnyo ne bagamba nti $3,995 zibamala okubeera nga batuuka ku nnyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala basangibwa awo Tikiro Road osobola bakubira ku 0772 52 oba 0708 81800 nana kuba kufanira ku 0708 663 ojja kubanga bafunye bulungi nnyo abamaka Madina Haji Services bano sibyangu dairy supply nabo bakutegeeza balina amata amalungi agatali mu mazzi mwe kubeera nga mbawakira balina bongo balina omuzigo oyagala kusuubula oyagala bitono byakutwalira mu butono bagambe genda ku ofisi yaabwe enkulu awo Nateete oba gwekibuyiina bajja kukolako namasuba amasanafu Kasengi Kabowa Nsanji Kibumbiro Kawokoka twende Jomu n'ekirika so nokuba kubira ku 0702 28 ojja kubeera nga obafunye bulungi nnyo abasibyangu dairy supply abaana bobuwala saako n'abulenzi abagala okweta mu programu enteberi omuvubuka ya Pal FM kuva ku ssaawa 10:11 jangu obeere nga wewandiisa osobola okubeera nga okubaganya ebirowoozo naawe osobola okubeera ku 0753 23 obeere nga owandiisibwa bulungi nnyo Superstar National Primary School Seminadeni Boarding liva ku National Park Primary 7 liriwayonjo ddala family environment yesaanidde omwana asoma okubeera nga asomeramu basomesa eddiini wamu n'ebyensi basanga baseeta mukono kilomita 16 okuva ku Jinja Highway kukuba kwennyininyini osobola kubeera ku 0702105853 oba 0752979345 ojja kubanga bafunye bulungi aba Superstar National and Primary School Prestige Margarine siyajiwa Mirembe Amesa Emigaati alimu ekiriisa ekikuuma mubiri baba mukolo na mababekeri akikiriza ddala genda kusoma kisema n'amaduka kuli okumpi ejja kubanga mufuna mu Prestige Margarine songa ategwa okusobola genda awo ku Chapa General Enterprises opposite Nambosa Arcade ojja kubafuna bulungi Prestige Margarine Islamic University in Uganda Films Campus bongera okuyita abaana mwenna abantu mwenna abagala okwewandiisa mu kusoma kwa August intake mu course ngalo education mascom BLT BBS ndala nyingi ddala so nga temu abanansi midwifery interviews gena maaso
Mwabatafuna principal passes banga funayo mu yoka nawe genda birenga wandisa mu March April intake osobola kubeera nga osimali banno bafuniye ku 0757720500 oba 0704 ojja kubafunye bulungi aba Islamic University in Uganda Females Campus Kabuja ekitongole kya Islamic Center for Education Research nga bayitamu n'abawuliza ba PAL FM bongera okusaba abantu mwenna abawuliza nga mulina obuyambi bwenja musobola okubeera nga muyamba muli engoye emifaliso blankets ebyokulya n'ebyokunywa mubeere nga muyamba ku baganda baffe ababundabunda abali mu disitulikiti y'Ekirandongo nga mwana wattu bava mu nsi ya Sudan olw'entalo eziriyo bagamba gwe nawe asobola okubeera nga baddukira osobola okubeera nga oleeta wano ku PAL FM ebintu byo oba bitwala ebuziga ku ofiisi za Islamic Center for Information and Research babeere nga bakuwandiisa osobola okuba ku 0776106835 oba 0706M661056 osobola okubeera nga owaayo ekyo nakyonna kyosobola okubeera nga odduukirira ababali mu bwetaavu nkakasa tukomyewo era ne shekhe agenda kubeera nga twongereyo mu maaso inshallah tugenda kutambula eddakiika zaffe zijja kuba nnyingi tulinayokko tujja kuwaayo ng'amasimu g'abantu nga basatu abantu nga bana babiri baami babiri bakyala bw'oba nga olina kiwemulugunyamu oba olina kyoyagala okubeera nga naawe oyongeraho ku musomo guno nga shekhe akikkiriza waliwo akakwakulizo waqaala sawaba nga kyeyongerako nga kijja kutabulira kiraasi nawe omukisa ogwo osobola okubeera nga okukozesa inshallah mu budde waffe obunaasembayo nam shekhe. نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. mubufunze katumalayo ka sharto kabadde kasigaddeyo oba faida eyokuna ebadde sigaddeyo ku lwaki tumanya obusika ku saidi y'abasajja nga bwe butambula n'okumanya abasajja baani abateekwa n'abatateekwa. So faida eyokuna oba omugaso gwokuna again لو هلك رجل عن جميع من يرثه شرعا من الذكور singo omusajja oba afa n'aleka abantu bonna mwaba bateekeddwa okubanga bamusikira fala yarithu minhum illa al abu wal ibn faqat tujjamu abantu abasobola okubanga bamusikira bali babiri bokka. Wali twagaseemu bbawo wannyinaze kubanga mannyinaze yabadde yafudde. Naye kati wono singa omusajja aba afudde omusajja aba afudde abantu abamusikira bali babiri bokka. Kubali tulabye abantu kitegeeza nti omusajja aba aleese abantu 14 nga bawamanyi n'omugjeemu omukyala baba yafudde abasika babeera 15 mu basajja okategedde kubanga aweze 15 abeera bba wa mukyala ati yagenze kati ate agenze musajja bw'agenze musajja kitegeeza aba mwannyina w'omukyala omwanyi kati yabadde ani pozi seeka wange gwoyogeddeko awo Unaisi nze kuba yadduse ne ku radio ng'alaba asusse nnyo okufa kati seeka waffe Unaisi yafudde wabanga seeka Unaisi yafudde kati ate bba w'omukyala mwamwannyina talina bw'abiyingiramu kitegeeza nti kati abagenda okusikira Unaisi bali 14 be bagenda okuba nga ate balinnya muki mu ddaala eryo eryokubanga bamusikira mu bufunze awo tuba nga tubawunzise mu mbeera efaanako bwetyo. Kati bwe tutambula tugenze ku sayidi eya bakyala abakyala otuze ku bakyala tutuze ku bakyala ajete mugabo yagadde ne yawulinnyawo kati abakyala bo betuorganizinga mu busika bali abakyala mu bufunze twagamba bali bakyala 7 ate bwe tuba tugenze ddala mu kawunvu n'akagga tumaliriza tuli mu bakyala 10 omumanya ayitibwa al-alamatul burhani ye yabakuŋŋaanya n'abaleeta mu butontome bwe naye nti alwarithatu min annisai bil ijma'i 7 على سبيل الإجمال و10 على سبيل البسط والتفصيل كلهن ثبت توريثهن بالكتاب والسنة. يغانتي abakyala abakkirizibwa mu busika oba abalondo abakulembezebwa mu busika bali 7
mu bumpimpi bali 7 oba ng'obalese muwendo owamu totale mu jumula wa 10 ala sabili albasti watafsiri naye ate bw'ogenda mu kawonvu n'akagga mu kunnyonnyola ennyo okw'omunda ojja kumaliriza ng'oli mu bakyala ku 10 naga nti kulluhunna thabata tawrithuhunna bilkitabi wassunna nga bonna abo nga bw'aboogedde obujulizi obulumika era obulambika obusika bwabwe buva mu Qur'ani wamu ne hadithi za nabbi sallallahu alayhi wasallam nagamba nti nadhamahunna al-allamatu al-burhani rahimahullahu biqawlihi yabasengeka omumanyi ayitibwa burhani ng'aleeta ebitontome bye oba obuyimba bwe buno wammanga n'agamba akasooka aga nti wawarithun min al-inathi al-ummu bintun wa binti al-ibni laha tu'am au laha tu'ammun n'agamba atya wazawjatu al-jaddu al-ukhtu mutlaqan wa man laha al-wala'u qad haqqaqa akajati sayida tasolo kaddam mashallah agambye nti walwarithu min al-inathi al-ummu bwe tugenda mu basika ku saidi ey'abakyala olabye watandise ne maama sigwe abadde obuuze eyo olabye omulenzi yakulembedde al-ummu kyokka ate wali ku basajja tatandise nani tatandise na mwana na ibn agenti walwarithu min al-inathi al-ummu mubasika bwe tugenda ku saidi y'abakyala tukulembeza maama bintun wa bintul ibni laha tu'ammun nagamba nti netuluka tuzzaako muwala w'omugenzi ne muwala wa kakati atuwuliriza omulungi kati kankigerize ku bakyala buli mukyala yenna atuwuliriza wano gwoyinza okutegeerawo agambye nti maama wo akuzaala ye mukyala awomu ku bakyala abasookera ddala ku lisiti oluvannyuma muwala wo gw'ozaala okategedde bulungi omukyala wenna ali kuno njogera na mukyala yenna ali kuno maama wo akuzaala owookubiri ye muwala wo gw'ozaala owookusatu ye muwala wa mwannyoko oba okawulidde ako muwala wa mwannyoko kitegeeza abeera mulenzi so si muganda omuwala asooka maama wo akuzaala addako muwala wo gw'ozaala owookusatu mu bawala oba mu bakyala ye muwala wa mwannyoko omwana oyo aba akuyita ssenga ate muwala wa muwala wange ekyo kirala Allahu akbar ekyo kirala kyogerako kirala era ova kuleka babasengeke bulungi anti simanyi yandifunye tiki okategedde asooka ye maama wa kuzaala owookubiri ye muwala wo gw'ozaala owookusatu ye muwala wa mwannyoko gumuyite kale muganda wo omulenzi mantu kibategeera muganda wo omulenzi muwala we gwazaala oyo omwana aba akuyita ssenga wazawjatu olwo nno lino okuzzaako gwe omusajja mpuliriza mukyala wo gwe wawasa ate gwe omukyala ali kuno oyo abeera mulamu wo abeera mulamu we mwannyina sorry tombuzabuza sheekhe abeera mukyala wammwe gwawasizza muganda wammwe gwawasizza abeera mukyala wammwe muyitaani mwabayita bamulamu alesa kadhalik fe tumuyitaani mwami mwe mubeera balamu be oba muyita mukyala wammwe walillahi alhamdu ekikulu bakitegedde abeera mukyala wammwe yes abeera mukyala wammwe mwabayita balamu be kati oyo naye ali omu ku basika abaleetebwa waljaddatu kwogatta jjajja mukyala jjajja mukyala ono tujja kumunyonyola naye twamunyonyolako dda jjajja mukyala bano balimu emirundi ebiri asooka ku saidi ya maama owookubiri ku saidi ya taata jjajja mukyala bano bajja bagwa mu kimu jjajja mukyala ku saidi ya taata yo yazaala taata ne jjajja mukyala ku saidi ya maama yo yazaala maama jjajja musajja twamumaze jjajja mukyala abo twabamaze twabamala
ne tuluka tugenda al ukhtu anti butubera kuba jjajja tuddamu kemebega kuba ayinza okuba yerabidde jjajja ayinza okuba nga awuliriza naye nga yerabidde nga yetafuna ajanja janja twamumaze jjajja musajja twakuwadde ebyo naam baŋŋamba kanzogenzi bimukono katundu waliwo jjajja kyoyogedde jjajja oyo bwe baali bagaba emaali taata w'omwana yaliwo taata w'omwana mugenzi kati nga ne jjajjaawe waali azaala kitaawe bwe baali bagaba emaali nga bajja okutematema oluganda ne bagamba jjajja kati gwe toliiko omwana ali afudde nga thali ng'ayina mugagga jjajja yagamba ng'ani gwe mugoba ewagamba ng'ani gwe muba mu busika singa si yalinze ono yali musadde jjajja yagamba singa saalinze kuzaala ono mutabani wange oyo mwana yalibadde afuna yalibaddewo mu nsi tosula kumuma allah sebo kukakana olaba nti gwe twasookeddeko katuli kujjajja mukyala alhamdulillah so tuli ala sabiri atalkhis mu mbeera y'obumpimpi nga bwetunyonnyola n'agamba nti wal ukhtu mutlaqan ne basisters in general basisters okubona basista ba mirundi esatu gera batwali ba brothers lwakuba tunaba sabiri bas tuje tugendako ne tugamba waman laha alwala qad tahaqqaqa naga noyo yenna nga mukyala nga yefuka ensonga y'okuta omuddu monnange naye aba akakase bwato naye aba omu kwabo abateekeddwa okufuna be bakyala 7 naabo betuleese wano mu bumpimpi wahadha bastuhunna bitafsili 10 min an-nisa'i kati kino kyetugendako wano bwe kugamba ke kawonvu n'akagga mu kunnyonnyola okunyikidde mu bakyala abo betukakasa 10 mwe muli muwalawo w'ozaala mwe muli muwala wa mutabaniwo mwe muli that is n'okukka wansi that is muwala wa mutabaniwo oba muwala wa mutabani wa mutabaniwo okategeera bulungi muwala wa mutabani wa mutabani wa mutabaniwo muzzukulu owokusatu omulenzi nga yazaala omuwala bwe batyo bwekitegeeza n'agamba atya bimahadhi dhukuri nga tutambulira mu layini y'abalenzi al ummu maama wo akuzaala al jaddatu jjajjaawo min qibali al ummi kusaidiyani ya maama wa in alat bimahsi al inathi au bimahdhi al inathi n'okudda waggulu mu layini y'abakyala kitegeeza jjajjaawo azaala maama we ayinza okuba nga waali oba nga taliwo oba taliiwo then azaala jjajjaawo mu layini y'emu asobola okujja nga mukyala yasemberawo ummahatul mudiliyati bil inathi khullasi nga tutambula mu layini y'abakyala bokka abali connected ku mufu naye nga bayitira ku mukyala then aljaddatu min qibali al abu omulabye jjajja mukyala ku saidi ya taata yatinga tu wa ummahatul mudiliyatu bil inathi khullasi ne bamaama bonna abajja ku layini eyo naye nga bayitira mu layini y'abakyala nga mukati awo tebasalibwamu musajja so jjajja mukyala azaala taata bw'aba taliiwo then maama we bw'aba taliiwo then maama wa maama wa jjajja mukyala bwekityo bwe kitambula kati natugamba al ukhtu shaqiqa mwannyoko sister bwe mugatta taata ne maama ne tugenda ku al ukhtu li abu mwannyoko oba sister bwe mugatta taata nga bamama baani banjawulo ne tugenda ku ukhtu li ummi beba akhawati betwagambye ba sisters in general kati ne mwannyoko bwe mugatta maama naye nga bataata banjawulo ne tugenda ku w'omwenda abadde wakumeka wa 10 abadde wa 8 tugeze ku 10 azawjatu wa in ta'addadna au wa in ta'addadat omukyala mukyala wo oba mukyala wo mugenzi ne wankubadde nga ayinza okuba yawasa abasukka kwabo kwomu oba ku babiri oba ku basatu okategedde bulungi mukyala wo mugenzi mukyala wo mugenzi bwaba omu bamusikaawe babeera babiri basikaabe babeera basatu basikaabe babeera bana bwe babeera bataano nedda okategeddaako omuwendo tukomako gwabana ne tusembyayo almu'tiqatu kubaami wakumye ku basatu almu'tiqatu
omukyala yafuuka ensonga y'okuta omuddu oba omuzaana n'amugya mu buddu nga Aisha bwe yatabaliira n'amugya mu buddu obusiraamu bwamwebaza nga bumuwa omugabo mu maali ya baliira ntegede bulungi that is nga baliira singa aba afudde n'aba nga talina bantu basikira maali ye kugimalawo wayadkhulu fiiha mu'tiqatu